Ab'obuyinza Buyonaani balangiridde omukisa Nnantalabika banoonya abantu abasobola okubeera mu maka amatiriboona ge bazimbye awatali yadde okusasula omunwe gw'ennusu. Ku kizinga Sirose ekya Buyonaani eri amaka gavumenti ge yazimbye ng'abantu abanaagasulamu gavumenti yagala bagiyambeko mu kulabirira kkapa ennyingi ennyo ku kizinga ekyo. Amawulire gategeezezza nti buli muntu anaweebwa ekifo mu maka gano waddembe okugenda ne famire ye yonna gavumenti ya Buyonaani egirabirire. Egimu ku mirimu eginokoddwayo mulimu okunaazanga kkapa buli ku makya, okwala obuliri bwazo nga zaakazuukuka, okuzitegekera ebyokulya ate mu budde era ng'okusaba omulimu guno kutandika mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Bannange mweteeketeeke okugenda okusaba omulimu e Buyonaani. Sagala mutugambe nti emirimu gyabula. Nyumba matiribona mulimo gwa kukuuma kapa n'okuzinaaza. Ositula ne famire yo n'ogenda ne bakuteeka eyo kazinga. Anna kati ab'e Buyonaani bo tewaliyo banaaza kapa. Tewaliyo banaaza kapa balyoke bafune ku balala. Anyway, Dr. T. Amale banaye simanyi. Dr. T. Amale avudde waliwo abantu abadifendinga ebintu ne bakusobera. Waliwo abantu abadifendinga ebintu ne bakusobera. Agamba nti okuwamba abantu, okutta, okutulugunya n'okusiyaga abantu tebitandikidde ku mulembe gwa Mwami Museveni. Bwe muba mwagala okunenya Museveni ne gavumenti ye, musooke munenye obwakabaka bwa Buganda oba obwakabaka, eyo we wava ebisiyaga. Omanyi lwaki Mmengo tasobola kuvaayo kwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga? Ebikolobero byonna mu byafaayo bya Buganda, ebikolobero ebiyitirivu ebyambyone, okutulugunya abantu, okubafuga obubi, okubatta, okubabbako ebyabwe, okubasiyaga, byava Mmengo sina Mmengo yokka mu bwakabaka. Tudde ku bisiyaga. Abantu bagamba banne Museveni akwata abaana baffe ne basiyagira mu basement. Ayi! Buli ali mukundaba. Omwana omuto kino kiyige, omukulu akimanyi. Ebisiyaga Mmengo byaliyo. Simanyi. Abantu abamu simanyi kigambo kya kukozesa. Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluwabula gavumenti. Avuddeyo n'abaako ebigambo byewakana ebyalabiddwako nga bikoleddwa Kakwenza Rukirabashaija. Emwabadde okuvoola CDF n'okuyisayo ebigambo Joel Ssenyonyi byagamba nti newankubadde takkiriziganya na muwoozi, waliwo ebigambo byatasobola kukozesa. Tugenda beera nga tubitunuulira era agambye abantu mu byewale. Tugenda beera nga tubitunuulira. Twakagabo avuddeyo n'agamba nti ekikono ekiri mu NRM kikyuma kiwunyira ddala. Ne bamubuuza owaaye ekikono ekiba nga kiri mu NRM lwaki todda gye wava mu NUP? N'agamba kikafuuwe, kambeere n'ebikono binkoone sidda gye nava. Mu ngeri yemu tugenda kusimbeera Lwakasota mu tweet z'omukulu. Tugenda kubeera nga tuziyitamu buli ddakiika. Munaatusonyiwa okuleeta ebintu bino, naye weetaaga okumanya ebintu nga bwe bitambula. Lwaki tubikuleetera? Oyinza okugamba Sajjime mukisussizza. Nedda. Weetaaga okumanya buli ekigenda mu maaso mu nsi. Weetaaga okumanya buli ekigenda mu maaso mu Uganda ku bantu b'olowooza nti baabitiibwa. Then ofune akasenge gy'omanye nti n'abalalu eyo ku kyalo b'olaba waliwo be bafaanana nga bali mu kifaananyi eky'abalamu. Oba oliawo waliwo abantu abaweebwa ebiteebwa nga tebabigwanidde. Si gezaako okugamba muntu yenna, wabula ngezaako okugamba nti baatugamba mu Uganda buli omu mulalu, ne just obulalu busiŋŋanako busiŋŋanyi. So tugenda kubeera nga tuddayo tumanye abakulembeze baffe butya bwe batambuza ensonga ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda.
olutalo olwescalatinze oba lweyongeddeyo CDF alukuludde paka ku General Kayindo Tafiire. Amazima gali nti bano bo tebalima Kambugu. Era nga bino tubyogera, Muhoozi agambye gwe Kayindo Tafiire ennaku ze ez'okubeera ebweru ziweddeyo. Ennaku ze ez'okubeera ebweru ziweddeyo, ogenda kukwatibwa. Era njagala mujjukire nti ndowooza oba abeera muganda wa Kayindo Tafiire ali mu kkomera, mubijjukira. Bannakenya Bobby Njaji ne Nicholas Oyo baavayo ne bagamba muganda wa Kayindo Tafiire ali eyo yabeegayirira bagambe Mwami Museveni nti ali eyo avundira eyo, ng'era amusiba ye CDF. Baliyo ku biragiro by'omuduumizi w'amagye g'eggwanga. Tugenda kubeera nga tutuukayo. Omuyimbi w'eggwanga Big Size Bebe Cool, munene Bebe Cool baamufera. Omuntu ye gwe yalowooza nti Miss Rwanda. Kakati Bebe yeetonze, teyakomye na kwetonda. Yaddiriitinzeyo positi zonna ne tweeti z'abadde ng'akola. Agamba nti CDF yamugambye bijjeeyo bunnambiro. Naga sijeemera mukulu. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo, nkwanirizaako wenna atwegasseeko mukadde kano, webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otugoberedde, okubeera ng'otwegesa amaaso. Mukwano gwange kyokola kya muwendo, era njagala kugamba nti tojjanga okwo, yongera mu maaso n'okubeera nga otwesiga, otugoberera, kubanga ensonga yo masavu, si kyo? Kale, nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo, asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya era ebikusumbuwa. Katandike na Joel Ssennyonyi n'ebigambo bino. Ebigambo bino byawandiikiddwa Kakwenza Rukirabashaija era ng'ataddewo ekifaananyi kya Joel Ssennyonyi n'agamba Jeno Kainerugaba Kainerwaraji, Jeno Kainerwaraji Muhoozi, if you have balls, come and arrest me. Your head is as empty as your balls. Ebigambo bino Joel Ssennyonyi abyegaanye, naye nze neebuuza bwebuuza nti lwaki oba okwata ekifaananyi kya munno n'okiwandiikako ebigambo ebifaanana bwe bityo nti Jeno Kainerwaraji, bw'oba oyina emipiira jangu onkwate. Omutwe gwo mukalu nga emipiira gyo. Omanyi omuntu gwe twogerako ye Jeno Muhoozi asobola okukola kyonna, asobola okukola ekintu kyonna. Lwaki oba owandiika ebigambo bino ku munno okuggyako ng'oyagala muzaalira bizibu? Okuggyako ng'oyagala muzaalira bizibu. Joel Ssennyonyi azze n'ayogera n'awandiika n'agamba nti I disagree with Muhoozi, but I am not vulgar. That's not how I do things. I will always communicate my disagreements in principled manner. Stop your forgeries, Kakwenza. Mbutufu bw'otunuulira wano Ssennyonyi Kakwenza bye yawandiise ne Ssennyonyi wali
olaba nga bino ebigambo omusajja ajja nakkuba okitegeera oba omuvvodde however much tebakkiriziganya nti ono byakola nono byakola tebabikkiriza naye oba ovvodde. So Joel Sonyinyi agamba nti bino byonna mubyewale ababikoze bayina biruubirirwa byabwe birala. Mu ngeri yemu ndowooza tufune kutwa akagabo ono tufunireko kutwa akagabo bw'abuuziddwa then tuwulire ekiboozi ky'akagabo. Kagabo yali wa NUP then n'asala n'agenda mu NRM mu PLU kati simanyi ali mu PLU ali mu NRM. Awo nze naawe soko mutwe ekikono baana baliwo mu NRM kikambwe nnyo era oyina okukolamu ku mubiri bakkuba ekikono ekitagambika. Doctor, wali mundu mmenye wali omu ku ba political players ku opposition gye wasala eddiro nova n'oyingira NRM. Yes sir. Oyina osubwayo? Opposition sisubwayo, opposition yensubwa. Opposition yekusubwa? Opposition yensubwa. Bakulabanga kajiko na tabula osambire eno neno. Omuzannyo omulungi bwatyo bwabeera. Omuzannyo w'omupiira ali versatile player bwatyo bwabeera naye siina kyensubwayo. Nina genda maaso na kibi. Yo NRM ekwetaaga? NRM neetaaga nnyo. Naye nabo bayina bye bayina okutereeza. Omuzannyo manyi omuzannyi bwawe bw'osayiniza omuzannyo omulungi. Oyina omweko ebikozesebwa ebirungi. Tebaakuwa bikozesebwa. Bikozesebwa bikyabulamu. Engatto zikyali mbi tezinnatereera. Ako si kabonero akalaga nti bakwetaaga. Baneetaaga naye. Tiketi ya NRM bagikuwa ebukoto? Tiketi ya NRM sijja kugamba nti bagigaba bugabi. Olwanira nnwanire ekibiina kirina okuyambako mu mbeera zonna. Ekibiina mu constitution ya NRM ekyo tekiriimu nti omuntu ajabuzi goba weetaaga singa baali bekwetaaga tolowooza nti baali lwalya nti ono musambi mulungi katumuwe flag. Doctor, I know you are as a very honest man. Yes. Gwe tewasuubirayo appointment yonna waakiri okuva ewa mwami Museveni oba Geno MK gwe wali osuusuute ebbanga lyonna waakiri okuterayo akabega? Ngisuubira era nakati nkyagisuubira. Nakugambye nti ndi ku bench essaawa yonna kooki wange aga nti teekako essaati essaawa yonna kuba ndi muzannyi amalayo ndi fit ondaba buli kimu siriiko kwogerera. So nze ndi awo kubugwa mubamu bubugumi essaawa yonna bansoma. Disappointed and hurt and actually not happy in the NRM. Watuga nti nabo balina ebizibu byabwe balinga bakuba ekikono. Ekikono baana baliwo mu NRM. Ekikono baana baliwo mu NRM kikambwe nnyo era oyina okukolamu ku mubiri. Bakuba ekikono ekitagambika tebaagala kumanya naye nga bwe butonde bw'ensi oyina okulwana banwana nnyo mu kaadi. Dr. Twakagabo. Dr. Twakagabo agambye mbu omuzannyi azannyisa amagulu abiri ng'oli nnyeno neeno baba bakwagala nnyo. Twakagabo kyokoze okimanyi. NRM anyway kale amale nsonga eno ndowooza ayogerekoko nammwe muwulire sina kye ŋŋenda kunyegawo naye ensonga eno nze yantabudde nsaba nammwe mugiwulire. Nsaba giwa amatu tosooka kunyiiga tosooka kucamuukirira wabula giwe buwi amatu. Mutuwe Katikkiro Charles Peter Mayiga lwaki osirise ng'abaana ba Buganda batulugunyizibwa? Nsobola okubanga ndi NRM naye lwaki osirise ng'abaana ba Buganda battibwa kubanga Lukwago mwana wa Buganda? Lwaki Buganda tetusindikira abasajja ab'amafumu abagalagala ne balumba basement ne bajjayo Lukwago ne basebufu ba Edi Mutwe n'omwana Kyagulanyi eddira embogo n'akomawo mbuyinza kubanga Kyagulanyi babba mu bbe
Kyagulanyi Sefulia Kimpogogo Kimpana Kimpanze yawangula akalulu nabbibwa mubbibwa. Omanyi lwaki Buganda esirise? Omanyi lwaki Katikkiro wa Buganda oba Mmengo teina moral authority oba teina buyinza bwogera ku bigenda maaso mu ggwanga? 1. Mmengo ekimanyi bulungi nti obukulembeze bwonna bubeeramu okutta, bubeeramu okusiba, bubaamu okulimba, bubeeramu effuga bbi n'okutulugunya. Ladies and gentlemen, wonna wondabira simanyi wooli. Teweepankira ku kigambo kye bayita obuyinza. Abantu mulowooza nti gavumenti kintu kya kumanyiira nedda. Omanyi lwaki Mmengo tasobola kuvaayo kwogera ku bigenda maaso mu ggwanga? Ebikolobero byonna mu byafaayo bya Buganda, ebikolobero ebiyitirivu, ebyambyone, okutulugunya abantu, okubafuga obubi, okubatta, okubabbako ebyabwe, okubasiyaga, byava Mmengo na sina Mmengo yokka mu Bwakabaka, ba traditional chiefs ano ba kings, ebikolobero bye baakola. Tusookere ku dictatorship. Abantu bagamba Museveni dictator. Mukwano Kabaka Mwanga yali dictator emirundi 15. Era n'olwaliro Obwakabaka bwa Buganda tebwogerwako. Era Ben Kiwanuka omu ku ba politician abalungi betwali tufunye yatuuka kufanga akyayiddwa Abaganda kubanga yawabula Mmengo. Towabula, toteesa, toyogera. Dictator kyasinga oyo. Njagala ombuulire dictator asinga Obwakabaka bwa Buganda. You cannot talk about Obwakabaka bwa Buganda. Oba weemulugunya, oba oli mutuufu, oba oli mukyamu, bajja gamba ovumye Kabaka, olabe Kabaka mukamwa. Eyo dictatorship. Tudde ku bisiyaga. Abantu bagamba, banne Museveni akwata abaana baffe ne basiyagira mu basement. Ayi, abajulizi ba Uganda. Buganda teyagala kyogera. Aba abaana abavubuka abato abalungi kubanga bagendanga bawamba abavubuka abalungi mu Bwakabaka obwetooloddewo. Era bwogenda n'okebera abajulizi tebaali bakatuliki bokka, tebaali baprotestante, waliwo n'abajulizi abasiraamu. Kyokka abajulizi abo bwogenda obbakebera abamu basoga, abamu badaama, abamu baali bakakwa. Baali bavubuka abato abalungi be baali bagenze nga balondalonda bafuuka abaddu ate bakazi ba Kabaka. Buli ali mukundaba omwana omuto kino kiyige omukulu akimanyi. Ebisiyaga Mmengo byaliyo. Ebisiyaga Mmengo byakola ki? Era statement saba abaana abajulizi baakola bagamba ffe tukoyo tusiyaga. Katugudde ddulo Museveni asiyaga namwe Abaganda abakaana naffe abakaana twali baki? Kyobola Kabaka tumita baffe. Okola okubba ettaka. Omanyi lwaki Buganda esirise ku nsonga ezigenda maaso mu nnema? Ettaka erisinga lyayo. Era abantu beemulugunya ku Buganda Land Board. Ekibi ekiriwo bw'ovaayo n'owaaba nti Buganda Land Board ebbaluwa efuluma egamba owaabidde Kabaka. Ate Kabaka awawaabirwa munnange awo okomanga osirika n'ekizibu kyo. Naye olunaku lwe balikeera okwogera ku Buganda Land Board n'ebikolobero by'okoze Abaganda n'abatali Baganda, buli muntu ajja kwewuunya. Ekinnuma ebikolobero byonna ebikolebwa mu Uganda babissa ku Museveni. Oyo Museveni bannange kyovulaba oyo omusajja omunnalwanda Mukama kamuwa omukisa atufuge ne mutabani wa atufuge ate ne bw'abaana abaavaawo n'alekawo kapa ejja tofuga kubanga omusajja ne byatakoze babimuteekako. Buganda bwe tugamba okubba ettaka Buganda Land Board njagala eveeyo ewaabe nti Dr. T yagyogeddeko. Buganda Land Board abantu bagikaaba. Nebana abamenyeddwa mu Lubigi luddawa ababagenda nema begenda emenya waliwo abakaba Buganda Land Board. Ekyokubiri mwabagamba nti Museveni ababbyeko ebyammwe amasaza mwagajjawa kubanga amasaza nga bwolaba saidi y'emawogola saidi z'emawogola entuusi erwashande gyafuga gundi gyafugani Sekikubo kyali kitundu kya Nkole Buganda n'ekibba Kabula Lyantonde Kyazanga byali bitundu bya Nkole Buganda n'ebibba Lakayi kitundu kyabu byali bitundu bya Bunyoro ebyo nabena Lakayi wali Kamuswaga simanya ko kiruddawa. Lwaki Buganda bwebanga Buganda yeri democratic? Lwaki Buganda tewa Bunyoro obwetwaze bwayo? Lwaki Buganda tewa Abanyalo obwetwaze bwayo? Nkulaga leadership nti yemu kyovola Mmengo ebimu esirika kuba nayo yabikola n'ebimu bikyakolebwa.
amasaze 18 Buganda yagajjawa twagajjawa buyikwe twagajjawa twalina amasazaga buyaga ne buganga zige twali tubbye ne bagatubbako ne tetwa omanyo muganda tagala kuswala nagambo mu masaza gabula luddawa yali mpiso baga bajjako ne bagazaayo mama nabbanja java eyo nayo mubende kibale kyenjo gisima luddawa eyo byali bitundu bya Buganda tebyali bitundu bya Bunyoro Buganda abibetya nakasongola wali abanyala abaluli Buganda si kitundu kya Buganda tebawamba kiwambe bwowambotta bwowambobba otemula bane Museveni atuttaka abantu ne Buganda yatta yabbetaka naffe tuli babbi ne Museveni mubbi omubbi anenya mubbi munne Bobi Wine ye mubbi wettaka nambe teka muku neti ononya story y'abantu abali bakaba ku ttaka lye Busaabala Bobi Wine ngasindika abayayo kwali basobi ne bakuba abantu ba bulijjo Bobi Wine sobi bwafa najagamba Museveni abadde akozesa sobi okubba ettaka kyokka Bobi Wine basobi amasimu ge babbanga ne laptop n'okuba abantu ebikonde ne bafa mu bivulu bali babbira ba Bobi Wine abantu abategeera mu kimanyi nti abayimbi babbi ngojjeeko Bebeku Gravity Saha Chameleone Bebeku Bobi Wine babbi batambula n'ababbi batambulanga ne basobi ono makubyo kale ye Dr. T Amale ne simanyi kigambo kyenyinza kukozesa bati ndooza ffenna tukimanyi abaliwo nti ettaka ly'e Busaabala ogugulana kwali wakati wa Mengo ne Kyagulanyi tekwalimu nti Kyagulanyi aleese abantu bajje bakuba abantu ndooza ekyo teweetaaga na muntu kuvaayo kukyogerako just buwumba tuutu na kwagala bakamaabe bamulabe kubanga kale tukkirize sooke tukkirize nti kale byakolebwa sooke tukikkirize nenjagala kubooza oliwo aba yakola bukyamu nawe n'okola obukyamu ddala oba otereeza ate nga tukimanyi nekyayogerako kikyamu naye byebyo simanyi gwe ki kyoyinza kuvaayo mugamba tugendeko mu tweet zino tuzijjewo tweet zino za Jeno Muhoozi njagala Morgan ozituwe tutandikire awo Jeno Muhoozi agamba nti you were shocked by this. I promise all of you I can do a lot worse. Don't try me. Nti kino kyabeewuunyisa kyabeewuunyisa nabaga nsobola okukola n'ebisingako wano bingi n'ayongera ayogera ku Lukwago nti okwata Lukwago kyabeewuunyisa nsobola okukola n'ebisingako wano n'ayongera n'atugamba the way I am going to break Lukwago to pieces. He was always an idiot. Omukulu agamba nti engeri gye ŋŋenda okumenyamenya mu Lukwago mu butundutundu Lukwago abadde nga idiot. Bigambo biva wa CDF abadde nga idiot. Mutuwongereko agenza maaso n'okuba nga ategeeza I can appoint whomever I want even tomorrow, just need Muzeeyi's approval. Ssenyonyi is at best Anibichi Odiko, leader of the opposition.
General Muhoozi agamba nsobola okuappointinga omuntu yenna gwe mba njagadde obudde bwonna ne bwe buba nkya. Just neetaaga lukusa lwa kitange. Ssennyonyi abadde awo atyo ekyo bakinnyonnyola batya? Morgan nyambaako. Addu. Bakinnyonnyola batya ekyo? Abadde leader opposition nga anyway mukyenoonyeze n'avaawo awo n'agamba nti my arrest of Lukwago is just the beginning of the rectification campaign in Uganda. My arrest of Lukwago is just the beginning of the rectification campaign in Uganda. The list are long. Many more traitors are going to be arrested too. Uganda will be purified. Nti okwatibwa kwa Lukwago yabadde ntandikwa ya kampeyini eno mu Uganda. List ekyali nnene era bangi abali b'enkwe ngenda kubeera nga mbakwata. Uganda erina okubeera ng'etereezebwa. Yatandikidde ndowooza ku Lukwago ne Besigye olwedda ali mu kkomera. Ndowooza buli atakkiriziganya na NRM gw'oba mulabe wa Uganda bwe tuyinza okwogera ndowooza oba mulabe wa Uganda. Teyakomye awo n'agamba nti I don't want to watch another massacre. It will be better if they all surrender to the house of Museveni. Saagala kuddamu kulaba kitta bantu kirala. Saagala kuddamu kulaba kitta bantu kirala. Engeri yokka kijja kubeera ky'amakulu singa mwewaayo. Singa mwewaayo ne musalendalinga eri enju ya Museveni. Mbompimpi singa mukkiriza enju ya Museveni ebafuge. Kijja kutaasa nnyo ekitta abantu ekiyinza okutuukawo. CDF atubuulira. Buli munnayuganda weeweeyo. Buli munnayuganda weeweeyo. Kkiriza oba kkiririza mu nju ya mwami Museveni okubafuga. Ekitta abantu kiwonebwe. N'ayongerako n'agamba Lukwago does not believe in the truth of our family. For that he will pay. Nti Lukwago abadde takkiririza mu mazima ga famire yaffe. Ku lw'ekyo agenda kusasula. Lukwago is an intelligent man. He is definitely the biggest idiot that ever lived. Lukwago musajja mugezi amazima ddala. Ye mugwagwa kyasinze mu bulamu bwonna. You mess with Muhoozi and think you will be okay. Gwe yeah. Bino biri mu Uganda. Biri mu Uganda era bigenda maaso n'okubeera nga byapeninga wansi w'enfuga gye twandigambye oba mbu eyandibadde egoberera amateeka. Naye ate abandibadde bakwasa amateeka beebo obulabe nga bannanga ebigambo ebiva mu muduumizi w'eggye atwala ebitongole byonna ebirina okuba n'empisa ezitagambika. Bw'asumulula aba asumuludde.
bw'asumulula aba asumuludde. Zeezo wangi so kama Katonda abeere nze abeere nammwe. Kakati takomyawo, agamba they are finally together. Bano finally bali bonna. Eri abo abaali bambuuza butya bwe nakwata Erias Lukwago oba Lukwago ne mukuumira wansi mu basement yange, I swear that as CDF I have every right to arrest anyone, especially members of opposition. I am going to continue to crush them until no one will remember who they were. Agamba nti abeebuuza bwe nakwata Lukwago ne mmuteeka mu basement yange, ndayira nga CDF nina olukusa olukwata omuntu yenna n'abo ba memba ba parliament aba opposition ngenda kubakwata ate ngenda kwongera okuba crashinga okutuuka we munaatuuka nga temusobola na kubajjukira beebaani, nga temubajjukira beebaani, baali baani, baali bakola ki. Kakati amakomera go ndowooza bongedde okubeera nga bagatereeza. Amakomera kansuubire nti gongeddwa ye ate tusuubira olwedde omukulu yalagira mutereeze eri eno, mutereeze eri eno, mutereeze n'eri eno. Okategedde? Bw'obanga ovuddeyo nzikiriza tugende tulabe ate ku kigudde ku General Kayindo Otafiire. General Kayindo Otafiire y'omu ku bamaze ebbanga nga tebakkaanya nnyo ne General Muhoozi ono. Bamaze ebbanga nga tebalima kambugu yadde nno n'akatono. Kuviira ddala myaka egiyise, ndowooza mu 2013 ensi weetandikira okumanya ku kye bayita Muhoozi Project nga General Sejjusa Tinyefuuza agyogerako. Kayindo Otafiire yavaayo n'agamba nti eno Uganda, bannayuganda be bagiinamu obuyinza oba be bagiinako obuyinza be balina n'okusalawo ani anaabakulembera. Bwe twali tulwana tetwagamba nti bino ebintu binaabeera bya nsikirano. Tujja kulekanga bannayuganda bo beesalirewo ani anaabakulembera, era nga tawakanya Muhoozi ng'agamba nti bwe kibanga Muhoozi ayagala kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga siina buzibu nakyo, naye ayite mu mateeka amatuufu asabe bannayuganda bamuwe mandeeti. Nesigamba mbu taata akwapointi nze simanya gw'ogenda omusikira, bino si bya nsikirano. So obugugulano buviira ddala mabega eyo. Kakati gye buvuddeko awo ne tufuna okukyusa kabinenti eya mwami Museveni egenda otambuza 2026 2031. Kabinenti eno ne bawa omwami minisita kati Ephraim Kamuntu okubeera minisita owa internal affair. Naddira Kayindo Otafiire mu bigere. Ne Kayindo Otafiire bwe yali awaayo woofiisi ayina ebigambo bye yeerabira okugamba Professor Ephraim Komuntu oba Kamuntu, n'abimuweereza ku X n'amugamba owange nfulumye naye njagala kukujjukiza nti teweerabira okulwana. Extrajudicial killing eziri eyo naddala ddala
n'okusingira ddala mu kitongole ekya poliisi ekya Crime Intelligence Directorate ekikulirwa Christopher Damulira. Ebigambo bino Damulira byamuwulikikira bubi era n'avaayo n'areactinga gye buvuddeko awo n'alumba Kayindo Tafiire. Kakati ne Joel Ssenyonyi abadde ng'abyeyambisa nnyo kubanga byava munnaye mu State Minister wa Internal Affairs ebyo biba binene. Ate nga n'ekitongole kyayogerako bannayuganda bazze nga bakinokolayo mu mivuyo n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Kakati General Muhoozi yavuddeyo n'agamba Kayindo Tafiire, a cabinet minister who claimed he is a leopard and condemned the great officers of crime intelligence of Uganda police has provoked lions enough and is dangerously crossed to being arrested. Agamba nti cabinet minister yenna agezaako claiminga ku leopard and condemned a great officers of crime, great officers yani oba be baani ayogedde kuba crime intelligence unit okuva mu Uganda police. Muhoozi agamba oba provokinze empologoma ekimala kimala, ekitegeeza nti Kayindo Tafiire bamugasse ku Joel Ssenyonyi ku lisiti ey'abagenda okukwatibwa Joel Ssenyonyi, Ssemujju Nganda n'abalala ne Kayindo Tafiire okwo. Gano ge maanyi CDF gaalaga. Owulira nti ne kabinenti ya Mwami Museveni agirina oluvaawo ng'ogamba byakola Mwami Museveni bino tabimanyi, amazima ga Katonda Mugulu tabitegeera. Omusajja akugambye kabinenti minisita yenna anagezaako oba agezaako wangi ani wangi yabadde ategeeza Kayinda ekituufu era ngireetedde Kayindo Tafiire. So Kayinda Mukama amusaasire kubanga bw'abanga CDF yakuyimiriddemu ate nga tumanyi oba tujjukira ku biki ebizze bituukawo. Bwe mba seerabidde waliwo oli yali muganda we yali amuyita atya? Yali muganda we baamukwata. Situjja kugamba nti ali mu kkomera, ali mu safe house. Simanyi lwaki ekifo ekyo bakiyita safe house, simanyi. Kayindo Tafiire gwe bagamba y'omu ku bantu abaalwana kuva eri mu Afro-Nassa ne bajja ne Mwami Museveni taata wa General Muhoozi. Olutalo oluliwo okusinziira ku b'omunda nti luli wakati w'aba abakulu oba abakadde, generation enkadde ne generation empya. Generation enkadde
beba Kayindo Tafiire ate nga Kayindo Tafiire bw'otunuulira mu bantu abaava emabega eyo yekka yali voko yayogera amaloboozi ge ne gawulirwa era ne gayitamu. Kakati generation eno ekulembeddwa mu Muhoozi egamba twagala kukola bintu byaffe mwe mwakola ebyammwe mu nkola eyammwe ey'ekikadde kati ffe twagala bikola mu nkola eyaffe. Oyo ali awo ye Kayindo Tafiire nga muto kadogo okitegeera. Kakati bw'olaba nga abaaleeta ekintu mw'oli mw'okulidde ng'oli mu bbaliisa akakanja ne taata ng'asirise, oyinza okuddayo n'otandika okubuuza bba abalala abatakyaliwo baavaawo batya. Kubanga okusirika kwa taata kwogera bingi. Ekisooka kulaga awagirira ddala General Muhoozi byakola. Kankuwa ekyokulabirako. Singa tukeera ku makya ne batukwata oba ne wabeerawo embeera ebeerawo nga tuli basatu ne bandeeta ewa Morgan ne bamubuuza naye ono bagamba yabbye, ono naye bagamba mbu yabbye, naffe tukoze okunoonyereza tusanze ono tumukolere ki? Ndi mukwano gwa Morgan, tumukolere ki? Morgan n'asirika n'agaana okuvaamu ekigambo kyonna. Kitegeeza tayagala kwogera bwogezi olw'okuba either wendi naye aba agunsalidde. Okusirika kutegeeza ki? Kozi kiriko gamba nedda oba ye, kituufu oba kikyamu. Bw'osirika oba ogusaze. Kati byonna ebigenda mu maaso nga bitambula, akasirise ka Mwami Museveni kalaga nti General Muhoozi byakola abimanyi. Yensonga lwaki General Muhoozi akuga kino taata tannaŋŋamba, kino tannannuŋŋamya ku kino tannabaggira n'ebirala ebiri bwe biti. Gw'ojeemedde taata, ojeemedde enju yaffe. Byonna ebigenda mu maaso taata abimanyi. Ne ba historical be yajja nabo mu nsiko nga ba Kayindo Tafiire nga bakolebwako bino asirise. Kyovula abantu nze wali ne nkugamba nti bano bonna otandika okuddayo n'ogamba naye bo bali abaafa mu nfa ezitategeerekeka byali bitya? Nogawo waayi ebyo biteeka ebbali, biveeko obiveeko obiveeko obiveeko. Naye era tujja funa ku mboozi ya mukulu Mukuba Byasi. Emboozi ya mukulu Mukuba Byasi atuwe ku byafaayo wangi ani atuwe ku mukulu Mukuba Byasi then tugende. Ekigambo ky'eddembe ly'obuntu ye ekigambo ensonga. Mpuliriza bulungi olunaku lwaleero n'ebyo ebibadde biriwo. General Yoweri Kaguta Museveni ye president w'eggwanga. Nze ngenda kola citation n'ebyo bye tuyisemu emyaka 50. General Yoweri Museveni olwaleero ne muto mwana wa mama mwana wa taata General Salim Saleh nze ku lwangu mukulaba kabe balina okutuyamba nga Uganda muke ekiriwo bino byolaba olwaleero si kipya okunyolola kooti okulinnya ku bantu ebigere undermining the rule of law like a means Obote's regime undermined the rule of law. It is interfered with the administration of justice. Nsinziira mu kye tuyita okutyoola eddembe ly'obuntu n'enteekateeka eyitibwa social origins of violence.
obutabanguko mu ggwanga Uganda jjajja wa munnange nga mbaka wa parliament okusinziira mu Resistance newsletter volume number 1 number 2 ya September n'October 83 ng'asinziira mukono kiwanuka Musisi omubaka wa parliament yatugamba kiteke wali okirabe bulungi mu kamera balabanga nga gwa abijjo ba mu kasonda wakati bino jjajja yalaga bino bagamba okulya mu nsi olukwe jjajja wa George Musisi era enkya n'eggulo jjajja wuuyo tugambe kooti za leero opposition gyali mu Nuubu okumuwalanya n'okumuyiganya kusoose kwa leero jjajjawe ne Professor Mulema Ponsiano n'omugenzi Kabaala alyoka asala eddiiro okuva mu DP agende mu UPC n'ekitaka Gaweera okuva mu DP agende mu UPC ebyo bibaali baana baliwo mu mbeera eno General Kaguta Museveni ttiimu ye negada administration of justice from 1980 to 1985 only the law of the strong was respected. Judges who made impartial decisions were removed or persecuted and often replaced by UPC supporters, regardless of their qualifications. A number of competent magistrates were harassed whenever they gave decisions contrary to the wishes of powerful individuals, or even when it was suspected that they might render such a decision. Nor were lawyers free to defend their clients, particularly when the case involved government officials, party functionaries, or soldiers. Any who did so risked being imprisoned or tortured like Enos Sebunya, whose story was told earlier. Tom Rubale of Kabarole was abducted from his chambers in Fort Portal. Cyprian Kawoya was taken from the High Court by soldiers as we prepared to hand a case against a prominent UPC official. Gideon Akankwasa, Chris Kasibayo and Jonathan Katera of Hart and Greg were abducted by soldiers. They had been handling sensitive case against some high officials in authority. Katera Mushanga, a younger outspoken lawyer, was imprisoned without trial by order of the minister responsible for intelligence networks. That is Major Kurisi Wakasisi Rutimbirayo. Abatulaba bibadde mu Lungereza bituddiremu mu Luganda babitege. Enteekateeka eno byolaba olwaleero. Baloya nga George Musisi mutawani wa Musisi. Mwana watu nabo tebayina buweerero. Ba chief magistrate ab'ekiseera ekyo baamaliriza nga chief justice wakuwambuzi bamugjeeko ne baleeta George Masika. George Masika nga kaada wa Uganda People's Congress n'abalamuzi abaakolanga nga bayimirira ku magulu gaabwe baamaliriza nga emirimu gyabwe nabo baggaliddwa. Twogera ku regime ki? Obote to government. Okay. Nga bino NRM, NRA mweyasimuliza byenkubadde Resistance newsletter eya General Yoweri Kaguta Museveni ejje lya NRA nga jjajja wa Musisi akootingibwa ejje lya NRA NRM. So Tom Rubala yogerwako yali yesibye ku kadi ya UPM Kabarole era yali lawyer naye bw'avaayo okuweerereza abantu abali bakwatiddwa mu Toro sub-region Kabarole nga baali basuubirwa nti bya UPM ne lawyer waabwe ng'olwaleero Lukwago baamaliriza nga Tom Rubala aggaliddwa. Joli abalamu afudde mu mulembe gwa NRM yali Minister of Public Service wali wande. Mwami bamwe nakubuuza n'olwekyo. Hakati bino bye twogerako. Kambo kyedde. Kale ye mukuba byasi ne history oba ebyafaayo. Leero bw'owulira ng'omusajja avaayo n'akugamba nti bw'owulira nga CDF avaayo n'akugamba nti a cabinet minister who claimed mbu he is a leopard and condemned the great officers of crime intelligence
Okusiriikirya n'ogamba ensi gigyeeko amaanyi. Ensi gigyeeko amaanyi. Era tuveewo tugendeko ewa Bebe Cool tusooke tuwummuze ku mimiro. Bebe Cool mwagalako kimu. Muzadde ayagaliza abaana be ebirungi. Buli muzadde kino yandibadde akirina. Just busobozi ndowooza bwe bugaana. Bebe mu kwagaliza abaana be ebirungi agenda sinkana mwana muwala. Mwana muwala nga ye Miss Rwanda. Boogereziganye ku kisawe kya Arsenal. Basharinga ennamba. Basigala boogera ng'emu ku nsonga. Bebe mbwe omuwala ono yamusuubiza omutuusa ku musajja gwe bayita Fabrizio Romano. Fabrizio Romano musajja munnabyamizannyo emirimu gy'agikolera nnyo ku mutimbagano awo w'amaanyi ddala. Era nga ekifaananyi ky'omusambi singa kiyita ku mukutu gwe obeera n'obukakafu nti buli muzannyi wa mupiira okwetooloola ensi aba amulabye na buli munnabyamizannyo. Ng'ayagala mutabani we Alpha Sali alabikireko ku mukutu gwa Fabrizio Romano nti Miss Rwanda ono yali mweteefuteefu okubeera nga atuusa Bebe oba akonektinga Bebe ku Fabrizio Romano. Era Miss Rwanda ono asuubiza Bebe okumutuusa ku Cristiano Ronaldo ng'amugamba alina access na buli kimu. Era okusinziira ku butambi Bebe bwe yateeka ku mukutu gwo gwa X, obutambi buno nga bulaga mwana muwala ng'ali ku kisaawe kya Arsenal ng'akolawo emirimu egy'enjawulo. Era screenshot conversation ng'oyo babadde boogereziganya ku WhatsApp Bebe byonna ng'abiteekayo. Era abantu ne bava ne bagana naye bannaaye omuwala ngo oluzungu lwawandiika terujja. Miss Rwanda tamanyi luzungu. Abamu nno we batandikira okugamba Bebe ono kirabika wadde nga bakola ki? Bamufera. Kirabika yalaba omuwala naye bano baali baatweyiiya. Bwe bitandika osatulatinga Bebe agamba agenda alina okumulabisa paka wa President Kagame, Paul Kagame. Omuwala yagenze okulaba erinnya lye lifa. Yasooka n'amugamba owaaye oli mu kuttattana erinnya lyange nkumanyi. Bebe nga gaatwogera. Muwala yalabye Bebe alemeddeko nga alagira bannamateeka okuli ng'alagira bannamateeka be bagende maaso n'okubeera nga bakuba Bebe mu mbuga z'amateeka. Ekyaddiridde Bebe musajja tuyeetonze. Yakomye kwetonda na buli kimu kyonna n'akijjayo. Oyo ye looya gwe baalagidde akube Bebe mu mbuga z'amateeka. Buli kimu n'akijjayo ku mutimbagano era n'agamba nti yafunye essimu okuva eri CDF n'amugamba biveeko. Era Bebe n'agamba nze ani agaana. CDF bw'aba agambye oyo simujeemera. N'abijjayo n'alangira n'okulangirira nti abitadde abivuddeko. So Bebe soko tuwe ku mboozi eyo ndabye ba afi baginyumya but zino updates zembadde nkuwa ezimu tebazijjeeyo bulungi nenjagala nzije nzikuweeko gituwe. Bebe Cool yeetondedde Mutesi. Bebe waffe nga Mutesi Miss Rwanda kale wadde kale ye mbuno Mutesi ekifaananyi kyatunda nti ayambako eggwanga lye okutunda Arsenal mu Rwanda
with that visit to Rwanda because of it. Era bayogera ebintu bingi nnyo conversation ogiraba erimu broken English ne Mutesa abadde nnyo musaza tanayiga kuwandiika Luzungu kale bingi nnyo bingi nnyo abantu ne bajajinga Bebe Cool nti eno wali ogiraba ng'eno swindle account something like that muntu muyaye Bebe nagambe nokulabisa awali ebintu ku ex njagala nkulabisa ne president Kagame akutebye omusajja atunde eggwanga lyagala ono nirajja nakuono na efforts zali mukola kankolageko kandeti nateka screenshot chu receipt wali tuliawo nga Jole agamba boti wokoze I'll be professional enough sijja kwadukula kano je munamateeka mbidde Owuzungu Aikoto Yopoku mbite naga katsuwi nata okukotolinga mupoku nawandike kiwona Bebe Cool wadde sale tonde je byonna byowandise otherwise we are going to sue kati abadde tuliawo Bebe Cool ngafumye ekiwandiko namutayika Uganda n'ensi yonna mbabuulira before that abantu bennyini batandika okujjayo posts zone omukyala za 2024 ng'agamba nti waliwo omuntu ali mu kubba abantu ng'akozesa erinnya lye n'alaga n'ennamba y'essimu gye yali akozesa ng'ate yemukweza ate Bebe zyakosa akabonera kunala nti yali adiringa na mufere omwalaga mulungi mwiwako n'amata kati Bebe yali mwayagala connection connecting ali genda maiso jamaiso nje maiso Bebe n'ava n'ekiwandiko ekinene nnyo anayimba mpulira ensi yonna Jono Moza akubidde essimu ngamba ebintu bya Mutesi bisanguleyo mbive nako era netonde era nkikoze nagenza okukebera ku ex nga yabisisesisayo byonna amanga asense buse ayise amavivi gamenye ng'ayise wayise dakiika ntono nnyo Jono Moza Bebe Cool yetonedde Mutesi Bebe Cool yetonedde Mutesi Bebe waffe Bebe yafuuse small size nedda tekisoboka yafuuse yayise vivi oli big size no this is just a mere miss no ono sabo top rasta wa Uganda small size ku nsonga za Mutesi rasta yafuuse big size ku nsonga za Mutesi yayise vivi n'afukamira n'agamba maama sonyiwa in fact mbwe abamulabye yawonese n'emikono bwati naga neewaddeyo gy'oli Mutesi jju Jono Moza ebintu ebikali singa abikandulinga bwati singa amanya Bebe Cool engeri tetumwagalamu gyetumulaba netuyayana Bebe takyasobola nakusitula mu makwogera ku Mutesi kati nenabadde nti sandibadde amugamba Bebe Cool ne Mutesi ngenda kwogera namu nekikomaawo yogera wetonde nalabyeko ku tweet ya Mutesi ngagamba apology accepted nolaba bali eyo nabo ne bajegera ensonga tezaali zasitayogera mazima nabaddeyo nga bajegera mbuki oba gwotya kambuze jjajja Michael jjajja Michael Kigozi wamambwa ensonga zaali zaki bino ebintu gwasinga obigoberera bya mupiira bya Arsenal oba Arsenal eyaddala yinza n'okubeera nga byali mu kiwaatule kale byebyo
nja kusaba okkirize Morgan tusembyeyo ti amale.